yo Poliisi Eyanukudde abakungu ba UN abawandiise nga balabula abakozi baabwe obuteyambisa enguudo okuli olwa Kampala Northern Bypass n'Entebbe Express nga bagamba nti zino ziriko bumenyi bw'amateeka obutagambika. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti bano basaanye okuleeta obukakafu. Wiiki ewedde ekitongole ky'amawanga amagatte kyalabula abakozi baakyo obutagezaako kukozesa nguudo okuli Northern Bypass, Entebbe Expressway mu budde obw'ekiro olw'ababbi abaluliko. Bano okusinga babalabudde obutakozesa nguudo zino mu budde obw'ekiro naddala mu bifo okuli Busega, Masanafo, Namuŋŋona flyover, Ssengejjero lya Kazambi ku Lubijje, Bwayise, Kaleere, Kyebando, Kisaase, Enkulungo Yinaalya ne Namboole. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ayogedde kulabula kuno. Bano era mu kiwandiiko kyabwe beeyongedde okulaga nti newankubadde tebannafuna kusomoozebwa eri abakozi baabwe ku luguudo olwa Entebbe Expressway, balaze nti oluguudo luno lulina obulabe obw'amaanyi naddala ssaawa 4 ez'ekiro mpaka 12 ez'okumakya, nga balaga nti ekitongole ki poliisi wagudde omusango kirwawo okutuuka tetukolagana n'abapinako. Enanga agamba balina kabangaliza poliisi 3 nga tebalina kifo kyonna kiri mu bumenyi bw'amateeka ku Entebbe Express Highway. Mujjukira bulungi nnyo nti UNRA yali yalemesa poliisi okuteekako emmotoka, naye oluvannyuma twasobola okukkaanya nabo era kati tulina patro 3 nga zo teziva ku luguudo olwo. Era abantu abalukozesa balaga nti at least balaba poliisi ne patro zino nga ziri ku luguudo olwo. Agamba nti banoonyereza ku misango egyaloopebwa okuva mu January okutuuka olwaleero nga tewali alipoota yonna eraga nti waliwo omukozi wa UN yali afunye obuzibu ku luguudo luno. Okuggyako incidents zetubadde tufunye zibadde za bubenje, kati ng'emabegako tulina obubenje 2 omwafiiramu abakozi ate nga baali bannamawulire. Agamba nti ku luguudo lwa Northern Bypass wabaddengawo obumenyi bw'amateeka naye bakola ebikwekweto okufuuza abamenyi b'amateeka mu bitundu okuli Kawala, Kaleere, Kawempe, Old Kampala, Namuŋŋona, Bwayise, Kisalosalo n'ebitundu ebirala. Twali twafuna akabondo akaali kenyigidde mu kasuka agafunfugu gayinja awamu n'agasawo nga batagetinga abavuzi b'emmotoka basobole okubabba. Abo baakwatibwa era ekikolwa ekyo ne kivaawo. Enanga asabye ab'ekitongole kya UN kibakwasa alipoota yaabwe eraga nti abakozi baabwe bafuna obuzibu ku bypass. Awatali ekyo tujja kukitwala nti ebiwandiiko bino bye bafulumya ebya security babifulumya awatali mutima mulungi mu ngeri enyoomoola ebitongole ebikuumaddembe ne mu ngeri eteeka okutya mu bannayuganda. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino.